So essaawa wetwogerera kididi twagala mufuna ku ssimu abeeko ensonga zaatugamba. Kidi oleetya kididi muganda omukunja Atassera ye generali nawo okwo sindi ekyagiwadde amaanyi ndowooza ye Sheebah. Yagiwadde nnyo amaanyi. Sheebah yawadde nnyo Bateena amaanyi nti Sheebah ekisooka tamanyi byantalo era omulaba agwira n'avulunguta n'abigwamu bugwija tamanyi na mutuufu nti kanumba ono okitegeera kamaama tekabimanyi. Waliwo ekigambo Fifida Queen ye yakyogera kinenemu okusagala kyogera naye yagamba waliwo abantu abasirusiru baba bamanyiira omusirusiru ajja n'alwa mu busirusiru era n'ayiga obusiru babuzannya batya babukola batya. Kati gwe atamanyiira beera mu bya busiru ne bajja bakusika bakulwanyisa ojja eno mu by'obusiru. Kati wojja mu by'obusiru obigwamu nga tomanyi we babizannya. Mpuliriza ssebo. Okitegedde? We yali akanyonyola yakatiriza n'agamba embizi weeba ezanye yeekuusa mu ttaka tebivumalako ebigayo ebiringa ebinene. Kati buli wogezaako gisemberere erina olwana ennyo okusike mwenna mugwe kubanga yo kyeba enyumirwa. Oba ngireese ng'example mbisagala naye akugamba Sheebah nkyawe ondekaawo Sami atwale tuli mu kkubo tujja temupowa muwanike fulaga tujja akati ababi tujja ali mu katebe kaffe kaveemu tujja. I doubt if she can stand for the next 20 minutes. Excuse. Tuula. Alisigala mama kagwa keke sabula embaga tugende zijja zikola ajja yimirira. Owanda boyugi agwe mkutu gwe tuli Hands Pro Live agemanya gange tuteba musendesha dikubaliza consultants abatuzeeta kabasangi wali ekawanda 1 million osokubanga okwata ploti bulamu nubanga bukyukira ddala wamu enamba weri ku screen yawo so ago wenna yonna gyosinzira okubanga otulaba right now ate buli kimu kibeerenga kitambulira ddala wamu. So olwalero andina Mukunja Atassera atugasiza njagala tubeeko ensonga zetutematema era ebitambula mu entertainment industry. Ne media yange eyo kya speed ndaba y'amaanyi speed million n'ekyo ki Uganda eno okyaba omuntu asobola okwebakamu ennaku bbiri naddanga bye yali amanyi byakyuka dda naye prince ejo twadde ku bato ng'etabusi ye Bobi Wine lwaki tolagira abantu tukume fireworks tuyingire lumu 2026 omwaka 2026 tudda 2024 ate oyagala tubuukeyo emyaka ebiri anti nze egyo sigijjukira njagala wali awali ekinyosi awali akaddako we tugamba akaddako akaliro okimanyi obulamu okyalo soosirikamu jasibanga ti naye ssebo ogenda okuddanga nkugambye n'okola ensobi n'ofa kati oyinza okwejjusa Mukama n'akuwa chance n'ozuukira okwosa enkya ogenda okuddanga Uganda ewagireka yayitawo dda ng'ebintu bingi byakyuka ne bikyukira ddala ddala. Muganda wange kano akantu omanyi nze woogwa sifunamu ate woobeera waggulu nfunamu ensobi esigala nsobi n'ekirungi kisigala kirungi ate nze ebbanga ly'oludde ng'ondaba ebyange obiraba wembi nange situukiridde naye ate wendaba kyali wange nga agize aliko akajonjo mugamba nti jjako akajonjo simusekerera akantu kano kemwagize video papa Misa Kisemakula gyakoze kuleka oli mukazi tumuleke ebyabakazi obimanyi Grace Kani tetujja muwa budda ajja tuuka ekisajja kimuwase bamutwale gye bamutwala abeere mu bitegeera naye kakati gwoba musajja woba osobola okuyiiya engeri yonna buladi wange gy'okola oba ofunayo kyembadde ngezaako okulaga oba ofunayo omuntu abakusingako ku myaka at least bo beetondere papa gwe togenda wa misaaki funayo abantu oba ofunye muzeeyi Jofule Lutaaya oba ofunye Aluna Mubiru abantu abagwa mu layini ye bo bamwetondere asobola obutakusonyiirawo naye kirina kye kiraga kubaka kati jjukira anti nze nnyo enjaga naawe okimanyi Buladi lwaki gwe togera nomunetonderako nga gwe mukuja nnyo enjaga abantu bakimanya amazzi ogaagala
nedda olaba KDD kubanga olaba akantu kano blood kagenda lekawo omanyi obuzibu bwe mwasinze okukola nti omuwala Grace akasuka amacupa waliwo emmotoka z'abasajja ez'ababede waliwo abaana b'abantu nti ecupa yabadde esobola n'obutakwata KDD n'ekwata omwana w'omuntu kati ate n'ekirala eri bizinensi ya musajja funa omuntu wawo emyaka nagyo oluusi gimatalinga yadde si buli mukulu nti aba ategeera naye funayo omuntu w'emyaka nga awezezaako ku myaka ebintu bino bizikize buladi wange nze nkulumirirwa kuba woba owakabi nange ensanyuka getebeera fiiti okategedde kayinza okwonoona kaali ya buladi tekalabise bulungi baabuwe amina nnyo buladi alien tali mu nkwakyo dadi alien ndi fiiti kyali kiri alien omukunja twenoonyeeko ddyo n'omukunja ndi makindi wano muganjano ami waggulu ku fangoni kale kantuukewo kati kale blood Hands Pro Life WG agwe mukutu kwe tuli Mukunja ebigambo bye anti omanyi olaba nze abakyali abamu omuntu wakulaba okoze ensobi asanyuka busanyuse kigwe nenze kati kyali wange ne wagwa nze sifunamu kati abantu badde nga bakuba alien naye nga zisobola vuma alien kubanga okugwa kwa alien nze tekunteeka waabadde ekinteeka waabadde kisa kya Mukama nakukola nnyo n'abafaani bange okitegedde ebyo ebisatu biba tebikwataganye ne woosabira oli agwaveewo gwe tokola ki gwe toddawo okategedde ke ngamba so eyo teeka eyo kogiraba okalabanga akantu akatono erinnya osobola olikolera emyaka 15 ne ligwa mu lunaku olwo akakantu kasobola okuba KDD kubanga ebya Grace ye salaana mwogerako kubanga eri omuntu gw'otunuuliranga ya yes fenna tulina ensobi zaffe naye ate Grace alinga eyafuuka ate oba ekiki ekitategeerekeka simanyi nakumanya by the way buli abantu bonna benjogedde nabo Grace seems to be not Grace nze saagala nnyo okujajenga kitonde ekikazi ku nsi kuno naye Grace tosaana oba naba mukazi wazaala omwana akoze ensobi nnyingi buladi kati omwana kati mukukasuka eyo ecupa singeetemu omwana oba omuntu omulala kale oba kale okuba emmotoka y'omuntu n'ejasa alinganga gwe buladi abantu bazadde abaana gwano wonna ne baneiba bangawo bazadde obwana babulina naye era obalaba nga balekako ku bwana awo naagenda naye omuntu alinga olwo ekitegeera mwana oli yeefuulira ddala oba kingiri nnyo oba kiki tekitegeerekeka mwana nze abakyala mbaagala nnyo saakwogera ku mukyala bubi naye nze buladi Grace ate yeekiki ate kigenze ku leva endala tikati otuuse kati olaba ecupa eyo nga bwe yagikasuse ate ebintu by'okulwana bizibu ogikasuka kuba mukunja etemaata bibaddeemu tewalaba amasasi ekampala oba byalinga ntalo z'abeesigye n'oyo Museveni wamu ne bakuba essasi ne lireka abeekalakasa ne ligenda eri mu nju akaana akeebase mu nju akaana akato akatabirinamu maama waako yagenze mu katale kuyiiya essasi ne limukuba n'afa kale yo gavumenti nange yakuno woofa esobola ogamba oyajjamu sente meka nekuwayo miliyoni za 3 naye kakati Grace okasusa ecupa etemye omwana w'omuntu aze ku papaazi kulya mmere olaba ebintu bino ebyekisiru tubikola haniizi ffenna tetutuukiridde naye ate nze oluusi otuula n'osooka n'obala nti ekyekisiru kino wenkikola ojjukira Sheebah weyankuba ebyembi eyawano nina ensonga kwe nasinzira yadde nali mu bulumi obwekitalo obutamuddiza nti mu busungu obungi nja muddiza asitule ekintu kyoli TV yoli ku bugenyi gye twagenze tulikata agikwata agikube wansi oba aginkube okitegeera kati kulinga tuula okitegeera kati ne Grace ne wabanga KDD ye yamuyiikiriza ng'abantu we bagamba gw'osigala oli mukazi
tuula akuyiikirize n'abantu bajja mulaba badde n'abantu basobola okwekubira Kididi nga Grace kuba okitegeera kakati esaka bizinesi y'omusajja mwana abitegeera ebigambo bye ffenna bagenda tuteeka mu kiti kyekimu okitegeera ate bano abayaayi mbagamba Kididi ffenna abayimbi ffenna kuba kakati eryo nze nalabye dda omanyi abantu bananyiigayo bibiri nagaa temulina bayimbi mwayimba biki ne Alien baabimugamba ningamba ate bulijjo mwaba muyita superstar essaawa eno mugenda ebiyimba bye temubimanyi mubuuza mbu yaani so mugana Kididi ife abantu abafunye akalembereza ne tuyita wano ku TikTok buladi abantu tebatwagala bakyali abo tebatwagala akuwalana n'awatali nsonga twatta bizinesi z'abantu nyingi ate mukimanyi obulango bwonna obwagendanga ku zigundi ennene bwakka eno kati ensobi ate twandikozeseza akakisa kano bulungi kuba kakati atakwagala nga towali nsonga waafunayo ate akasonga yafuna weyeekwata asobola okukuba ana tubeere fiiti tutereze tugire tusobola oba abakali nga tugize kati tunonedde video Misach Semakula gyakoze nze sirabangako Misach Semakula ng'ayomba nange kyewuunyizza ebintu bye biba bya mpola mpola buladi ayogedde mukyala asobola n'omuyita buyisi n'amugamba jangu Kididi n'ayogera bwogezi naye kozi bujje bwakola Misach ayogedde ng'olabira ddala mu nnyiivu n'akulaga nti n'okuwooninga mbawooninga agambye ngenda nakuva mu kifaananyi kya papa gwe mumanyidde kati nzire mu kya businessman kubanga eno bizinensi yange nayongerako ekya naga nze ndi mu myaka gy'alitaaya naye mmwe muli mu myaka mukyalina future musajja abadde munyiivu so kati ye bambi Kididi asobola obeereyo ng'abirabanga ebyokukola ki ebyokubalaatamu naye ate ekigambo kya Misach nze singa nze nabadde nakoledde ekyewa Misach singa nabunyedde obufoofofo basuuna beni singa nabatuuseemu dda taata jangu neegayirireko menze nzikiriza nnyo wakiri kanneetonde ogaana okunsonyiwa okitegeera kanneetonde ogaana okunsonyiwa naye nga nkoze eki weetonze kubanga Misach tebamumanyidde mu kuyomba twewunyiza nnyo ye muntu ayeebuuzibwako kati we bukya erinnya lyo n'alyogerako nga munyiivu okimanyi olina enkuyanja y'abantu abakukyayira ku mugongo gwa Misach ng'ate nabo obeetaaga so kati Kididi kati yayinza oba akyabiyita byamasapiri naye singa kati onoonya abantu dduke waaluuna ati ne full figure tategerekeka olw'emyaka ngendayo ne mugamba maama nasobezza kitegeera nsaba kunnetondolelako ku taata gwe n'osigala na mabega bano n'obawa ka transport n'obasindika ne bagenda ne bakwasaganya mukulu munnaabwe abakulu bo bamanya ga munayo omwana ku nkomerero n'olyoka ojja oba papa n'akuyita naye gaakati bombi nga we bali Grace Kani ne Kididi bonna baavaako tetusobola kusukkawo hands for live until next time bye bye bate ne badde mulesse bate yakitaddemu akalungo nga birungo mama birungo yataddemu automatic yanyizeemu ekirungo awo waliwo yagambye calculator yenyiga mu ntalo z'amasimu calculator anti osooka n'otunula ne kwakyogedde kati ono waba calculator oyinza ogenda okulaba oyo eyayogedde nga yekisaanikira kya calculator spicy bate eno ajingiriramu bwa nsetabanda yandisigadde eri n'akuba music we ate anti Uganda nzibu bw'obeera Rio guba musango bw'obeera fake nagwo musango gw'omanyi abayimbi abali awo abeebuzaabuza atalagana saidi nga bagamba ffe tugweno naye nga tebagala kulaga emisana wagira Sindi ekiro abeera wa Sheebah kalungi kati ate oli avuddeyo alaze saidi nti amagulu agange gayimiridde wano siri aga n'agambwa emisana ndi wa Museveni ekiro ndi wa Bobby enjala wennuma mba wa NRM oyo mukuto we gusuka nga nzire wa Nuupu okitegeera kati Uganda onoonya nekyeyagala ndi kati nekikubula spicy no kyeyakoze ate nga twabalabanga so appreciate
so much thank you Spice omuzomu nze manyo sima akoze ekituufu abayimbi abantu bangi awo bali mu kwebuzaabuza ayagala ne wabaja ayagala abeeyo kamogola kali ewa Sheebah abeeyo ne kamogole ewa kati aliira mu ewa Cindy aliira mu nkukutu kweno interview yebuzaabuza ate ogenda owulira kweno ayogera bino oli waba avuddeyo n'ayogera omutima gwe then musango ki Spice alike awalanira ddala Sheebah omanyi abayimbi bano olusi oba omulengerera ku ssimu ku TV ne ku mitimbagano nga ffenna tetufunye mukisa kumutuukako Spice muntu mulungi yenna ndaba olina eddembe ly'okunyiiga n'okutayipinga n'oyomba n'onvuma nkikugambye Spice muntu mulungi lwakuba nti Uganda abantu ate abalungi erwana nnyo n'ekufuula manager Roger muntu mulungi Roger anti era omubi tasobola bana mulungi ne bawangaala okitegedde ne Roger kyenge nti Uganda buli mulungi balwana nnyo bakukyusa ofuuke bw'okola ekirungi nga bayomba bw'okola ekibi ate ogenda olaba basanyuka ekitegeera so like Spice luno lutalo yayogedde ekimuli ku mutima mpozi ng'ate mugamba n'omuntu okwogera ekimuli ku mutima era nagwo gwafuusa omusango nagwo gufuuka omutima omubi nti tolina kuvaayo kulaga sayidi bwe kiba nga nakyo kibi okwogera kyempulira awo Spice mubi tukkirize nga like lwakuba abawo abantu talina mpalana ye gye yagadde wabadde oyagala no mpalana ki wagamba nti mu kwono noono ku Cindy ne Sheebah nalabye abaana bamuvuma mpagidde Cindy guba musango ki okay let me for the asking you singa yagambye nti awagira Sheebah kyogamba era tebandi muvumi okay singa yasazeewo n'abeera ng'asirise talaga saidi yonna waagwe era tebandi muvumi era bandi muvumi kati omuntu agoyingewa olinga musirise abasirika nga muntu talina gwe nemumukwata Spice dani yakoze ekintu ekyakabi yakoze ekyobuzira mu bayimbi bonna abayimbi bangi bali awo bebuzaabuza yalaze saidi entuufu vice president mu federation n'oli vice president mu federation twabadde tumanyi federation bandibadde beewagira ani vice president nani Spice era Sheebah vice asooka waggulu ebya federation bigenze okujja nga Sheebah ne Spice webali emyaka mingi okategedde kati federation terinawo weyingirira mu battle eno battle by the way era bigambo bilikanga example ejjayo bulungi statement ndaba ng'etakijjayo bulungi like ndaba ng'ekiyinza okuvaayo mu ngeri erekanga nti embizi webanga eri mu kuzannya mu ttaka gwe n'ozannya nga togwa tesanyuka byagala mugwe mwenna mubeere nga muddugala mwere nga mukyafuwala naye example eyo tuleese ennene naye example naye tegerekesezza ekwataganye ekyenjagala okujjayo saagala tuleete ekigambo faani y'omu ayinza okinterpreting obulala naye nga like kale kankinyonyole directing nga tetutaddeemu kukiyisa wala Cindy asobola okuteeka mu battle kuba amanyi ogikontrolinga Sheebah tasobola controllinga battle kyobola we nabalabye nga bali ku katuuti ne mukwogera Sheebah atuuka n'anyiiga kuva ku mutima kugumba obusungu bwaleeta buli okitegeera so nga ate Cindy newomukuba point eruma etya atuula bw'ati n'asooka akutunuulira ne weekanda abadde anti amanyi this is a game Cindy namulabako nga tuli mu byawuma twayogera ffenna oluzungu wali ku NBS Mukunja tebayogera luzungu so gategeeze genda obuze King Saha kale gwe obanga wali mu ebiseera ebyo nga wali mu ntaana nga Mukunja Atassera n'ekigambo okwogera oluzungu please tutambule mpola wama abatulaba butubulire oba Mukunja ayogera oluzungu ku NBS bajja tubuulira awo Mukunja ayogera ku luzungu bo bajja kugamba bafaani bafe abaludde nga bandaba wayogera kale ne Cindy tuteekako kyaluzungu nali ku bwa general secretary nga tuvuganya ne Fina Mugerwa Cindy yali avuganya ne yali bwa president naye nze natunulira Cindy engeri gy'ayanukula ebibuuzo
n'empuliriza gy'awuliriza ekibuuzo Yeah. n'obukugu bw'akozesa Mukuddamu. mugezi okategedde. Yeah. Kati Sheebah we natunuulidde bye baba nga bali mu bbata awo. Sheebah si mulungi mu ekyo. Okitegedde? Yeah, engeri yo approach y'ebibuuzo okugi like ekisooka buli woba ku pano n'onyiiga obusungu nga buva ku ggumba nga buva mu kyenda. Yeah, nga buva wala. Omuntu asobola okukozesa ensobi. Okitegeera? Kati Sheebah ebyo teyabimanyiira, bamuleeta mu kintu ky'atamanyiira. Kyolaba aba alina okkikoleramu ensobi. N'ayokya. Era nze singa nze naadde manager owa Sheebah sisobola naadde simukkiriza kujja ku pano. Okitegeera? Yeah. Kubanga ajja mu kintu nga takima amanyi okuyimba amanyi. Lwakuba nti ekizibu kya Uganda tuve mu kwebuzaabuza. Yeah. Tuddeyo ku ssomero gye twasomera nga Edboy wamwesimbawo amanyi oluzungu nakino ekisiru ekituuka leeti kye mubba nakyo ffene akalulu twakawangaana. Onabba ffene ate. Anti gwe tugenda okubba naye atajja tuloopa. Yatutegeera embeera zaffe. Uganda tewagira w'amaanyi. Uganda tewagira w'amaanyi. Nze neewunza ne Sheebah ne ng'aa kati wano Uganda tewagirangako w'amaanyi. Bawagira munafunafu. Kati tondaba wano. Nfuneyo omunafu mukube ekikonde. Olaba Palaso okuba aliyeni ekikonde. Uganda tewagira asingako maanyi budde obwo. Okitegedde? Ewagira asingako kubanga obwo obudde wetubanga tuli realistic. Alien skin yali wansi wa Palaso. Okitegedde? Kati Uganda enyiigira mangu ow'amaanyi ng'akuba omunene akuba omutono omunafu basaasira nnyo omunafu. Twagala nnyo tamulya nnyo ku sympathy ensi yaffe. Kati ye Uganda teyagala ayiseewo. Kati Sheebah wavaayo n'ayogera bino simanyi n'ennyumba towulira bamugamba nti gyetiko gye nayo ku bato naye nga buzibu ki tuli mu kuyimba. No buzibu ki no Mukunja tuli mu kuyimba ate kati ennyumba yo leeta yaki. No honeys muleke kuleka abantu basasudde kuwulira music. No tukole gundi yadde tuli mu ghetto tuli bantu abatategeera abatasoma tukole nga interviewing for the professor nga y'abantu abategeera. Tuleke ng'omuntu waba atobye mu kutoba kwe n'abaako kaafunye n'akoogerako nti nfunye kano Mukama ampadde kano tuleme ate nga kujjamu bujja. Netwogera ku music ate bonna waliwo atayimba. Twogera ku music lwaki ogera mbuze nine si yange sirirye naawe leeta eriryo yogera ku liryo wenjogera nti nina eryato naawe kuyimba ate tuli mu kulaga maato tuli bavubi tetuli bavubi. Ne ba Bobi Wine be mulaba singa bayimba buyimbi ne batakola bintu biri materialing ebintu ebirabwake good webale ebikwatwako era twandibadde tubawewula tuga yayimba tewali kye yafunamu naye amaanyi lwaki bano abasajja Bebe Cool Chameleone Bobby lwaki balinamu ekyenjawulo nti after the musicking alinawo ebintu byayogerako ne woba alinawo kyalaga ne woba wakumujoogereza ne woba wakumusala madaala n'ogamba naye nze asala Bobi Wine amadaala nina kaki ne weekuba wekka mu mutima y'ensonga lwaki olaba abantu abavuma Bobi atuuka nakka yekka nti omuvuma leero n'omuvuma enkya n'omuvuma wiiki ejja n'omuvuma omwezi ogujja n'otuuka obwana bwo bukusaba ekyokulya enjala ebuluma n'olaba aba Bobi balinnya ennyonyi naye ng'ababo fiizi yabula enjala ekuluma naye ng'okeera muvuma kati otuuka n'ofuna okuswala wekka mu mutima n'ogaa naye ddala gw'envuma okitegeera. Kaakati we mugaana Sheebah kalungi okwogera ku byafunye gwe baganda bo bewaleka mu kyalo obuwala obuto obwagala ofuuka abayimbi oyagala bwegombe ki mwagala bwegombe abayimbi abanaku buli waavaayo n'alaga nti omuyimbi omukazi asobola oyimba nga talina musajja n'azimba mansioni n'azigula eryato eryakabenje n'akola n'ebirala kisikiriza ono omuto ayagala obiyingira n'afuna essuubi n'agamba owaye nange buyinza okukya n'embanga oli. Feminism ate nga mu tradition yaffe ng'Abafirika eyo feminist gyalaga nti feminism enjala buli weerumenya abantu etuuka kati Sheebah batekoba we baali bakula ewaabwe ekyo kizibu kyaffe ffenna
naffe naawe gye wakulira ebyokulya bisobola banga byali bitono wandibadde munene ng'osinga nange teriyo muntu yakulira gyakulidde tuleke kwesiba nnyo ku Sheebah nti ate okuba nti yayitamu enjala ekyo si nsonga tetwetaaga nnyo nagiwabudde ffenna gye twakulira oba wakulira wammwe nga muli bagagga mulya buli kye mwagala mu budde ne mutayitamu njala ekyo terina beera nsonga nnene nnyo twakulira mu gundi enjala aportrayinga ekifaananyi nti omusajja teyeetaagisa mu bulamu bw'omukyala era omukyala asobola okubeera better off without a man ate nga asindi era ku zimu factors abasinga zasitandikako because ne ku press eyo yajja ne bbaawe n'amulinyisa akatuuti nti asigala amukuba amusigala alifa ekifaananyi ekyo kyasiigira ensi kyetaagisa oba anti kati Sheebah wayogera ku njuye ku mansion ye n'ayogera ne ku lyato oli nga mugamba gwe tolina na musajja anti abeera akulaga nti akugasse n'omusajjawo wangisebo ebyo bikola omusajja kyakola anti aba akulaze nti ye akoze gwe by'otalinakola ng'olina omusajja era asigala alaga abawala abato nti ebyobufumbo ebyabasajja biba biganye you can still for the standing nga tewali muki musajja ya so just nze saa nnyo okubeera awo bintu bya sympathizing mutu ajjenga bw'ali no sigabeera awo nsasire ino emuddamu mbu Simbi akuba siteegi yes agikuba era ekyo sigenda kiwakanya ne Sheebah agikuba musically who has the power what is powering bino si byakusitula nga kuyimba ani alina amaanyi mu kuyimba si byakusitula buzito ati amaanyi mu kuyimba kankugambe kino ekintu yesebo olaba singa bukeera n'entandika owala na Sheebah kalungi nga mu mutima gwange nkimanyi let me for the making of this thing clear singa omukunja Atassera bukya n'envayo n'entandika mbukampagire sindi olw'okuba Sheebah alina ebirungi mbusimaye alina ennyumba yandigyetisse bugenda kya nange njifune kati nange bampalane ekitegeera kyoyagala ofuuke mu future yo kitandikeko kati siga empalana bali kuwalana okitegeera nze ensonga yange eri nti Sheebah era singa Sindi yabadde asinga amaanyi Sindi yeyandisoose okutegeka concert Sheebah n'agibuukira nze bonna mbaagala sibalina kati mbawalane ba myaka gyange naye amazima gasigale nga mazima nti yo Uganda teyagala alina kaakoze era Sheebah singa abadde bubi singa gwe bawagira okitegeera so kakati mwana mubeere nga feya mu bintu ebimu naawe leero owalana munno ng'afunye olw'okuba gwe tonnafuna naye weerabidde nti naawe Katonda ayinza oba ali kukuleetera enkya kati nawe wona amala ofuna olw'okuba wawalana nga naye bajja kukuwalana tugende ku nsonga eya Kididi mukwano gwo Kididi okulwanira ewa papa message tutandike n'okulwana before nga tutagenda ku statement ya message olw'ensonga tunakulabe ng'olina ebigambo byewagezzaako kubanga oyisaawo Kididi ono yalwanye ne Grace Khan abamu tulowooza nti Kididi yabadde ali mu kabadi weewaawo nga mu bigambo bye yangambye nti yabadde kubye wabula Grace Khan yataddewo ensasage okulanagana kuno ate nga balwanira mu ebifo ebimu bye tulowooza nti bya kitiibwa era ebifo byetulaba nga public place teweetaaga kubanga walwanirwawo omuntu. Grace Khan ye mu bigambo bye ye yalaze nti ye yabadde ali mugwa ddala. So essaawa eno bwe twogera